bayimbi mutuyambe tambula wekka. Ako buli omu gakamuluma. Kubanga tiketi ebbiri mu butuufu zitutuulamu. Sene omuntu okuleeta obulesi USB n'agiteeka mu kompyuta oyimbe ku CD. Mutusaasire. Banenze tayali kati agenda kuddamu kukkiriza mutwala alanyonziza. Kati zino ssente omwana waba azikola ng'akyali mu kiyumba mu shelter. Kiba kitegeeza mu shelter bakuwa breakfast, lunch and dinner. But this is for 1 week. Ng'olina permit. Ng'olina work permit. Nga toli eno wansi mu mmeeza. Buli omu alina work permit okujjako nga teyeewaayo. Oba bakukkiriza oba tebakukkiriza kasawe waayo ofuna work permit. Natuuka kaddirisa kuba najjukira Canada. Visa ya online tewali akuyokya bibuzo nga America. Okitegeera. Simanyi oba wali otuuseko kaddirisa ka America. Kati wali intimidation ogisanga wali. Olagawa oze kola ki? Why are you here? Okitegeera. Kati gwe kubyozeemu. Either bakuzza kwetokota oba waliwo omuntu omwe eyanyumiza omuntu ye yasaba ya akatabo nga yakoyo okubula mu bus nga buli appointment gyagenda kabula. Mukyala we yazaaliranga mu America. Omuyimbi oyo omumanyi w'amaanyi. Like I think 78% abaana be bonna bazaale mu America. Nga abantu bamwogerera biki oba baakuba n'akayimba omukazi azaalira mu America. But when I went there I got to know lwaki ayagala abaana be babazaalira mu America naye ate ne bakomawo wano. Singa wano kiba kiganye. Already passport ze bayina n'obutawo bwe bayina bweri. Balinnya bulinnya ne bagenda eri. Nabateerawo n'omukutu mulamba. Chiva ebulaya visa tips tebagendayo. Kyovula ba visa ezimu bazisazaamu ezo visa ze basazaamu nga bakugamba wakozesa agent nga bakuwa visa ya myaka 10 ne bagisazaamu. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Kale ku mukutu twateredde dda twatuuse dda Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero baniza ko na jemusinzidde okubanga ate mutulabira tusinzidde wano Makindye Forest Park okulira na koti Makindye kifo kirungi nnyo nga bw'okiraba green emabega bibira so kifo kirungi nnyo kirina buno obusabe bwe mwagala nnyo obw'okusambiramu omupiira obutono obutuuzi bwe bakola obukozi obwa taafu we buli bulungi nnyo ate n'obanga weeyagala bulungi nnyo okuzaama. Share yange y'olunaku olwaleero basho yaffe y'olunaku olwaleero tuula tereera kubanga oba oliawo waliwo by'obadde owulira omanyi waliwo bye tuwulira nti Canada waliyo kino n'ogamba nange Canada naabuuzaani n'ogamba America waliyo kino n'ogamba mu America tunaabuuzaani UK waliyo kino kati so abantu abajja bano bw'olaba omuntu ng'alinamu experience nga nnenemukko mu nsi eyo weebuuza n'ogamba kiggwa kitya kiba kitya singa ŋŋendayo reason lwaki nkola programs zino mba ndi awo ntegekera gwe ayagala okgenda omanye ogende ng'oli mwetegefu abamu muva wano ne babazza naye ng'oba oli awo programs zino zizo zikolebwa so bw'otuulako akaddeko n'owuliriza oba oli awo omanya abamu muyingira akurisiivinze nakozesa donki waaka n'okola kino n'okola kiri ogenda okubuuka nti yakubba ng'ekiseera kiweddeyo so bingi nnyo naye bw'obeera ano omuntu n'agamba nti ninawo omuntu ava Canada naye agenda tunyumizaako ate naye mutegesi ategeka ebivulu ategeka conference n'ebirala bingi nnyo byakola ate nga naye omuntu akola emirimu gy'emirala ng'oggyeko egyo so bwe baba batudde wano mba n'ensonga lwaki mba muleese so beerawo wuliriza osanga onanneebaza later
ndi ne my pitch wali wano tugenda kunyumyamuko. She is a Canadian citizen. Oba nedda? Ndi Canadian citizen. Naye ndi mwana muzale wawa. Okay. Biri bya passport. Kati goba naddiwo? Ndowooza bwebeera. Naye ate bwe mba nyingira nfuna visa. Kitegeeza goli kati bampadde emyezi 2 n'esatu tebagimpadde. Lindako. Oli bayaye. Ne Uganda basobola okuma visa. Right, yes, bamira ddala visa. Era neetaaga invitation letter. Nompeereza invitation letter n'oteekako ndagamuntu yo nga mbagambye nti gogenda okubeera nange buli kimu. Kati ng'ove Canada ng'oli muna Uganda n'otukesanga obuna Uganda wabudinawunsinga kati sebo olusaba passport okudde osaya nafunye bulijjo bampa emyezi 3 leero bampadde ekyo ebiri gye bakugambye okubeera muno ate nga mulimu n'ekigambo no work mwekiri no work sikirizibwa kukola era bannaye gavumenti siri mu kukola ndi mu kunyumyamu ne mukwano gwange kubanga munnange bayinza ate okumbuuza kyate omwana oyo yabadde akola ki kyewuunyisa munnange munaye kyewuunyisa nga ate kitu ne bali bamyeko omuntu visa ye Uganda bagimma abaya babamira ddala visa naga neddasi ojja kukola ki kakiringanga bw'oba osaba visa tusaba single kavuna ogamba nti osabe multiple kubanga nzija nnyo eno oba oyagala n'osaba multiple nzibu nnyo it's better n'osaba kasingo kati nemmala nfulumamu essaawa zino mbuŋŋenzeeko Dubai biki bwe nkomawo era nina okuddamu okusaba siina multiple nina single yes oba togamba Uganda yo ki omwana yakambuuza wano naŋŋamba naye munaye bagimma munange kyewuunyisa omwana yakambuuza nanga naye kati Uganda basobola okukuma visa munaye bagimma omanyi ffe bwe tubeera wano bambi oba oli awo ensi yaffe eno tuginyooma nti buli omu ayagala gifuluma olina okufuna invitation letter ate akuyita alina okuba munnansi ng'alina ndagamuntu era fotokopi ebeerako n'oteekako n'essimu ye ate kakati ennaku zino baakitukola lulingo ojja buzzi n'ogifunira wali entebe kati toyiwali nnyonyi ekuleeta nga tosoose gifuna ogisabira online kati nabo balinganga eye Canada olina ogisaba online ate sebono nayo etera okulwayo ewiiki oba weeks 2 olimba nafuluma ogisabira online notekako invitation letter notekako gyogenda obeera buli kimu kye batatusaba ndoza byebyo bank statement biki just betaaga invitation letter contacts z'omuntu buzibu ki kati mwe musanga mwabaali banna Uganda ne mubuvaamu olwo lwatanatano lwaki balutusaba erinnya likyali Namvule ne mu Canadian visa yange mulimu born like born where mulimu Mengo passport gye nina ye Canada but place of birth is Mengo place of birth is Mengo kati lwaki nsasula essente kale banne kati gwokogeddaako naye gwe tomanyi kati kyekakoze baana ku intaneti nti kiki passport yo erisi yentanga osinze nasabye entanga novida yafaanana waati bampe kastro treko straw munnaye tusaba visa ate ne tusasula nemusasula ate nno mu USD abantu nno baali banyombesa mbu lwaki conference zange nsaba sente mu USD naffe visa sente tuzisasula mu USD kati visa ya Uganda ya mmeka ya Canada ya lwatano $50 50 USD lubaluma lunuma ndi muna Uganda njogera olulimi lwe lumu naawe ate era bwe ntuuka awo kadirisa babimbuuza visa fee no babimbuuza ne bagamba welcome biki era kadirisa era sabondoza na migration officer ogenda beera wabiki kinyuma nno okuwulirako bandi naffe tubeera eno ndooza ne wabaawo abagala otwegattako okujitulabako ne babagamba no tojja Uganda nobeera mu diaspora omuntu bagamba nti lwaki obadde oza nti tebasobola kumma visa ya Uganda why
nze kyembadde mmanyi kale ng'oli Munnayuganda ng'oba wangalira UK oba wangalira wa ezensi zammwe nti ne woba ne gundi ojja buza odda wakano oyingira kati ogifuna tonnalinnya na nnyonyi fe ab'e Canada I think ne US bwe kiri luli nga tugifunira kadirisa kati osooka gisaba luli nga mugifunira no Kampala bintu byatabuse buza ku bantu banna banaye musiibye mutya abalabi ba exclusive abaagala Alan Cruising ne wali omuntu ansinga okwagala bambi mwebale nnyo kulaba programs zino webale nnyo tubeezaawo otubeezaawo kukyeyo webale tambuza shifts zaffe gwe no gwasooka okuŋŋamba ekigambo ekyo nga naye mwana gonta by the first time we met wanga banaye Alan ontambuliza shift tebintamye okibeerako 12 hours baweetaaga okusekamukko naye omwaka guno nasazeewo ngenda kyaza buli muntu awangalira ku kyeyo ambulire kye mwatukoowako tutya abantu manyi waliwo gwe nakyaza naŋŋamba ŋŋambira waliwo yankubidde naŋŋamba ŋŋambira ku bannayuganda ewaka tukooyo bba wa ssente zaffe ne mutaza balance nga twakajja nga mulowooza nti ffe te balance tetumwetaaga mbu bankuba kyeyo bwe mujja wano n'owo omwana omutwalo tazza balance mbu tebazza balance maka tutukakooye oba lwaki bakikola bwe bati naawe okasanga bwe kiri kirayika ate bambi oyinza okuba nga ssente zo ozaagala nogamba kati olina omuwekiti n'omwana omugamba nfunirako ku cupa ya soda awo n'agenda n'agireeta era nze akomyawo balance muganga oli mulungi oza ne balance nkikugamba kitegeeza kituufu tebazza gwe kakyakakutama nga mwakatuuka wano kanyiiza bunyiiza akanyiiza abalala b'Uganda muyina ssente ezinyiiza kikyotegeeza like muyina ssente nyingi ezinyiiza edda nga sinagenda Bulaaya ng'omuntu ava e Bulaaya yaba ayina ssente naye abalaba wano muyina ssente like binyiiza simanyi nawe mukikola miliyoni 5 miliyoni 10 like something like simanyi like bembeeramu babeera bakwano bange bembeeramu banyumya miliyoni 15 simanyi miliyoni 2 simanyi bikinenga excuse me yeah like you guys have crazy money jobeerako out oba abantu bentambuliramu oba I don't know but muyina ssente ezinyiiza like miliyoni 10 miliyoni 2 like losanga omuntu ng'alina miliyoni 2 miliyoni 10 biki like I don't know nga tavangako wano takola ki like binyiizaamu ne nga ne kati nze bibalina okuŋŋamba oba siddayo oba decision gye nakola nkya okitegedde nsigale nga nange nina ezo miliyoni 5 biki nga nange ziri ku akawunti nga kweziri nga zange nga kweziri nga si za credit card omanyi birina enjawulo kuba credit card ebeerawo ng'ekuwaga nga baagikwa ya mitwalo 2-3 naye ng'olina okusasula kwega mwe mubeera ne ssente nga zammwe kinyiiza soko mbuulire olinayo emikwano gye waleka wano nga bodda wano n'olaba olugendo lwe batambudde nawe lwotambudde ng'ogamba singa nasigalamu mbayina especially in terms of properties olimba bakwano bange abasinga I think singa nasigala wano singa I have more properties kubanga bakwano bange abasinga bonna balina babirivingira nnyo mu properties balina amataka amayumba gaabwe like I go even to their homes nenga neba naye kati nange n'ennyumba gye naalyagadde naye ate sometimes obeera ogamba owange kenina kammala akasiisira kubanga nkabeeramu weeks 3-4 biki but of course when you go there kyabuntu nogamba ne bannaye gana amaka ga muntu nga like nga takubye kyeyo bw'aba yagadde yagenda bugenzi na I don't know yeah kibaawo muffe nze njogera amazima I don't know kibaawo wagenda mwaka kingo nagenda 2002 bo 21 years ago omaze mu Canada emyaka 2 mugumu mama nyabo kati ozazinga kati mu myaka ejo 2 waliwo banno be wali nabo
you're not appreciating God in toyina cholina. You have something. Now we are saying mu myaka ejabiri oyina banno botukako bamwasoma nabo baba mwali mukola nabo ng'omuntu wako n'ogamba kayira bamukwano ono twali naye bayina assets ezinsinga. I think they save more and they invest more than us. Oluzensobi eriwa kuba nkiwulira nnyo nga bakyogera omanyi omuntu oyinza obyogera bwotyo omuntu n'agamba hadde wano lwaki omanyi atomba balowooza bwe mubagamba nti baneebo beera e Kampala ng'olina akalimuko akakwa miliyoni nga 5 sigala e Kampala kubanga olina agamba gwe lwaki oli eyo so gwe biki byolaba ebireeta ekyo wano I think omuntu ne wobanga oyina ssente takutebereza nnyo nti oyina zimuwa oba nti oziina bw'aba ayina ekizibu bw'obeera eri obanga ateekeddwa okuyamba kati savings koba weesigalizaawo eri kaba katono kubanga oba oyamba nnyo eno like I think tusindika nnyo ssente kati nganze emyaka gyange nga 7 egyasooka nayina okusooka okukwata ku baganda bange baweerera okukola biki byonna nayina eyo ye nyambe bulimu the whole thing. In fact my first time to come back some people from my own family insulted me ne bagamba tayina na wasula ali na pangisa apartments alina mu apartments tayina na wasula naye nga tayina na wasula tayina na nyumba bwajja wanasula mu apartments okitegeera nakaaba ekintu ekyo kyannuma nekinnuma nenga nebwe ntula wansi nembala obupapula ebiseera bye twagendanga mu MoneyGram Western Union nga nina omugugu gw'ekisawo kya Western Union ne MoneyGram nenga nesente mbadde nziwamwe kati amaka naali gazimbye the very first time from that time nengamba okay kugamba obeere e Bulaaya olwawo okufuuka selfish nti kati nange kankole ebyange kankole wenti ne wenti olwawo osooka noyamba nenga ate wano omuntu ayinza okuba nga atamanyi nti olinawo miliyoni za 3 biki muno nagamba waliwo akataka n'odduka n'okagula waliwo kino eno ye bizinensi efuna n'odduka n'ogikola ate no tuba kuba n'enjawulo kati oli alina okuba nga akwagala nnyo obikugamba ate ne bwe tuzze nabo tubanga abazze okubweragirako oba okukola kinti ndi musama biki kyova olaba nzo nsanga wano bwenti omanyi mambi mukankubuulire waliwo akantu era bayira yetuyoke tucho it's the first time lwenkyogedde kakula kinzijidde ku sheno mpulira nnyo abantu nga bagamba nti bambi bw'oba oyinayo akalimu konka kwa miliyoni nga 5 tojja Canada sooka okole ebintu byo naffe eno kati nagamba lwaki mmwe temukyuka ne mujja nti walefunyako sister wo nako yagamba njagala kujja Canada n'omugamba naye oli bulungi nalowooza nti oba oli awo tomwagaliza lwaki mutugamba ffe tusigale ate mmwe nga muli eyo ate nga tubalaba obufaananyi bwe mupositinga nga muli muzira mu mmotoka ennungi muvuga emmotoka ezisanga abantu inze Bulaaya kati nga Canada njagaliza nnyo omuntu alina abaana ne family ge mazima mullo future y'abaana bo ne family yo oba obategekedde like Bulaaya sijagaliza muntu alina ndowooza gendayo kunoonya ssente Bulaaya njagaliza omuntu anoonya future y'abaana because abaana basomera bwereere bwe batuuka university ne bwoba gwe tewateekateeka nga tewategeka era baba bajja soma ne bwe bafuna student loan ate kati babikyusa mu student loan grant esinga loan nti ka loan kabeera nga aka pocket money bwaba tayagadde grant ziba sente za school fees ezina okuteeka omwana mu university nga za grant like bamuwa nga government bweneko nkale scholarship oba abantu bita scholarship kugamba grant eze sente za grant zisinga eza loan regardless kale e Bulaaya oba oyina sente oba toyina omwana wa abajja kusoma oba oli mugagga oba toli mugagga omwana wa abajja gaggawala bwabanga ayize system nakola bulungi credit nasoma bulungi nnyo kugamba Bulaaya future y'abaana tedependinga ku future yo
ffe kati bagamba mulina obwavu obwensikirano omwana we asobola okubeera very different. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Bw'ojja e Bulaaya bw'oba gwe wali mu bwavu obwensikinalo gwo osalawo okukyusa obulamu bwo. Bulaaya is a choice. I think that's what it is. But waliwo abantu abali wano nga teyeetaaga Bulaaya. Kati so bwoba nga tukyali ku ekyo ekyokutegekera omwana wo tugeze omuntu alina obusobozi nti ayinamu ku ssente tugeze kale ku levo yaffe naawe b'otegeera tugeze abayimbi abali mu ssanga balinawo ku ssente nga balinawo ku baana kubanga okuyimba kyekintu kyotagamba nti ogenda kiwangaaliramu okumala emyaka 5 ti omuyimbi oyo bw'akeera ku makya n'agamba nti kaŋŋende ntegekera abaana naye nga tagenze nti because omulimu gweddewo because talina ssente kyogezaako okunnyonnyola. Ne bw'aba si muyimbi n'abalinamu ku ssente ng'osobola okutwala omwana wo n'omuyingiza mu sisitimu y'Ebulaaya. By the way Ebulaaya abaana abaliyo be bantu era abaabano abamanyi future y'Ebulaaya abatambuddeko ne balaba advantages eri school fees mu kifo ky'oziteeka mu international school ya wano n'aziteeka mu international school y'eri mwennyini mwensi omwana n'agisomeramu n'agiyigiramu n'agitegeera. It's the best thing you can do to your child. Yeah. So si kyekyo si kyakwejalabya. Nze dda nawuliranga saagala kwogera linnya lya muyimbi naye mukyala we yazaaliranga mu America. Omuyimbi oyo omumanyi w'amaanyi like I think 78% abaana be bonna bazaale mu America ng'abantu bamwogerera bityo oba baakuba n'akayimba omukazi azaalira mu America. But when I went there I got to know lwaki ayagala abaana be babazaalira mu America naye ate ne bakomawo wano. Singa wano kiba kiganye already passport ze bayina n'obutawo bwe bayina bweri balinnya bulinnya ne bagenda eri. Yakitegeera n'akitegeka. Okitegeera. Kati omuyimbi asembyeyo tukuba show e Canada wamutegedde. Okitegedde omwana we oba waali oba talibaawo tagenda kubeera kyekimu yakikoledde omwana we because omwana olwazaaliddwa what mu Canada by birth. In fact omwana we kati ansinga n'okunsinga kwanze ndi migrant ye ali by birth nga abaana bange they are Canadians by birth. Doesn't matter. Era mbadde ngenda kikubuuza nti azaalidde mu Canada omwana waliwo yali anyumizaako ku nsi y'emu nga bagamba bo ne bozaalira mu nsi yaabwe omwana wo taba ewaffe bw'omuzaalirawo e Canada afuukirawo era akatabo kaafuluma nako. Yes ka passport ino sina card mbu green card. Era bakyala b'abagagga bazaalira Canada. Baby yangu ofuna olubuto. Tetulwawo. Mukazi wange azaalira e Canada. Kati omukazi bw'azaalira e Canada nawe mama bakwakataba. Omwana bw'akula n'afuuka 18 asobola okuyinvitinga oba gwe taata. Lindako. N'akuleeta. Kati kankubuuze. Anyway kituufu. Omuntu azaalidde omwana e Canada. Omwana aba mu Canada. Omwana aba mu Canada by bakamuwa. Ate gwe maama. Status yo temukwatako. Ha. Anange. Kati bwe manja kalo omutwalayo kewaabwe.
era bakuwa visa nti oleeta gw'osaba visa kyotwalako naye omwana yetasaba ate akatabo kabakana kuba agenda waabwe alani leero ng'ombuuziza ebintu ebyenjawulo bulijjo kino ekibazo si kye tukuba nno kubanga no biyamba mbira no omanyi lwaki mama mbikubuuziza tetubala anti omanyi bwe tubeera ne Uganda ebigambo biba bingi oli abakugamba onakugamba gwali e Kampala gwasinga bw'oboyeza milioni 5 ate lwaki Ibra yagenda wano yali ateredde bulungi lwaki gundi yagenda kati bw'ojja n'okuba ku omuntu nti omuntu apulaningira baana be kubanga ye bwazifuna bonna kajegere bonna abaana gwoyogedde oyo mukama n'azimuwa kajegere kuva ku mukyala abaana biki byonna tabala sente future kati ataawo omuntu anyanja ekitegedde sente buli agenda e Bulaaya gwe tulaba abaza sente tyabala sente abamu babaza ekisingawo kati fene tudde ne tuleekaana alonda magi akola yabomba olina atule n'akubasekerera baligenda obbi bagamba nga baabatwala n'abaana bakkojja ne baadaputinze n'abamuganda we bantu batikka abaana wano n'atwala n'abamuganda we nga baaziwa omuntu omu n'azireeterako 10 Kulozi ninaku mama lwaki tewanzaalire wakanda tebaaliwo owookubiri second born ngenda kukuba nnyo kuba kati akoŋŋambye ate kampushinzeemu wala visa gifune for future purposes omanyi mulina kati ebibozi bye mulina Canada simanya ng'etikka abantu simanya ng'ezzaaba muli mu bintu bya politics ebyo anti by the way babitugambye dda wano tugenda mu kulonda gavumenti ebaddeko yagaba nnyo visa kati abajja balina okukuba bano baleeta nnyo barefugee jjukira barefugee ne babeera ku street jjukira bibaddewa bali mu kyaki byonna obuntambi wabulaba kati bali abajja of course era tuliyo tebatwagala kati abajja mu gavumenti basuubiza kukyusaamu nti tugenda bajjako abaddugavu kuba tebatwagala ne kambuuze mama kankuuze ensi yo anyway wambadde ngenda kibuga kirijja naye kankibuuze ku Canada wakati gw'oli mu myaka 2 according ku myaka egyayita neno regime eriwo eyayingidde gye bawadde nnyo omuntu kiyinza mutwalira bbanga ki okutuuka ku katabo kale tugeze ow'omukisa n'atali wa mukisa ennaku zino tebabalwisa omwana mu mwezi gumu aba afunye ne work permit edda byalwanga nnyo kati babaweerawo nezi work permit kale okutuuka ku green card anti kisinzira we bakuyita ddi lwe bakuyise mu kkooti kati ennaku zino abaana abatambudde emyaka 2-3 emabega n'okubawa empapula kati bakyagenda mu kkooti babaweereza bbaluwa nti tukuwadde waliwo omukwano gwange babawandiikira buwandikizi ne babagamba leeta evidence omusango gwe twagulabye gulabika tegwetaaga kkooti n'owaayo obujulizi bwo ne bakuwandikira nti bakuwadde byakyukamu kubanga waliwo omukwano gwange omu yagenda 2017 ali eyo Canada ne namulabye juzi yatutte abaana be n'omwana e Canada kitambula okusinga America ne Bungereza ekyeyo ekyempapula ekyo twakyesigaliza olabye n'abazaalira mu nsi endala baliko obukwakulize waffe teri visa yaffe ekalubamu kubanga ebirungi gyebiri bingi ebirungi bisinga ebibi namwe mukimanyi visa ya Canada ekaluba bw'oba toyina mpapula entuufu kyekizisiza abaana bangi nga bakomezzaawo nze sikitegeera mu kukomawo kutya nnyonnyole engeri gye bazzaamu abaana according to bye tulaba ku TikTok batugamba abaana bangi batuuse ku kisaawe e Canada ne babazza
nga bayingidde nga tebannayingira yawula deportation. Kati deportation za mirundi ebiri oba esatu. Deportation esooka n'otuuka wali ne bakubuza ozze kukola ki. Kati for example nina conference yange ogimanyi abantu bagijjako Made in Africa International Exhibition n'omuyita mu conference n'afuna visa najja n'atuuka kadirisa kuba najjukira Canada visa ya online tewali akuyokya bibuuzo nga America okitegeera simanyi oba wali otuuseko kadirisa ka America kati wali intimidation ogisanga wali olagawa ozze kukola ki why are you here okitegeera kati gwe kubyozzeemu either bakuzza kwetokota oba okukuzza kati kuzza kikwe mwogerako ne wabeerayo bali nayingira kadirisa awo nayitayo ne yeewaayo n'ateekayo ekiboozi oba kya bisiike oba kya politics oba kya violence okitegeera n'awaayo akatabo nayingira shelter katuli mu budde bwa winter oba biki naddala bano abaana abaali bamanyidde street money ebyo ebyamangu mangu nkeera mu kibuga nenyingira ne 10 ne 15 era waffe teri shortcut depression nemukuba oba alisewo omuwala oba alisewo pressure oba bano abamuwa pressure ye mwenye yes waliwo omuntu omwe eyanyumiza omuntu ye yasabayo akatabo nga ye akoye okubula mu bus nga buli appointment gyagenda kabula nga GPS eganye empewo etandise biki naganze mwana ngenda kusabayo akatabo be yali abera nga ne mu shelter yavaayo yaguminkiriza shelter navaayo ne bapangisa naye n'atukali naganze bino mbikoye nkoye okubula n'asabayo akatabo nadda ye nga yeyezizza kati bwe mwogera nti bazanye abaana mulina okugamba lwaki bamuzizza bulidde bulungi eyo deportation nakwogera ku ya mirundi emeka naye lwaki byonna mbibagamba nina omusomo ku katikati January ga 11 bajje mbibagambire katikati January nga 11 nga gwe nakola luli kumanya ku bya immigration ya Canada tabijja kugwayo jukire nabo bwenalighting ano wabaweera omuntu agamba nedda ate njagala ate kino so tetusobola bimala eyo nayo deportation weri ne wabeerawo ne deportation endala n'osaba empapula ne bazikumma kati awo bw'osaba empapula ne bazikumma Canada ekuwa chances 3 osaba ne bakugamba no n'okola kye bayita appeal nayo ne bakugamba no n'okola kye bayita humanitarian grounds nayo ne bakugamba nti no like kubanga ne bokola humanitarian waliwo kituyita petition obulaba nga tuga sign for this baleme muzayo fene tu signing humanitarian grounds nti Alan Cruz atuyamba mu namawulire muntu mulungi nnyo biki kuganza njagala nnyo okulaba ku bantu be bagamba nti bazza njagala olya nnyinnyonnyole babaddiza kuki watuukira kuki ku kiboozi kubanga Canada ewanye emikisa egyo ne humanitarian nekigaana kale humanitarian wekiba kiganye n'obufumbo ne bugaana waliwo gwe nalabye yagamba n'ogenda Bulaaya nga tolinayo ladde mukwano gw'omuzungu n'ogu naye nga wallayi oli Bulaaya naye nga wallayi mu mikwano gye temuli muzungu kikyamu oba oli Bulaaya nakalabye tunaye tetumanyi tubeere eno nga bintu toseka tubeere eno nga ebintu naffe tetubimanyi nti ki bw'otuuka eri ne bakugaana okukola emikwano gwe ng'otambuliramu abo omanyi gwomanyi nti propaganda omufu yasinga otambula ku internet okusinga ebintu ebituufu simanyi anyway abaagala ebituufu sho bweti entuufu ng'omuntu akubuulira ekintu ekiri ground ekituufu eyinza obutatambula nnyo kyokka omuntu akoze propaganda n'atambula abaagala ebituufu mujje katikati January 11 kumanya ku bifa ku Canada tugenda kuba lwa Saturday twaliyo naawe last year ojjukira abaana baatuula nno kuva saa 10 ne bawuliriza tujja bagamba ebituufu gyange egyagenda egyafuna visa naye kati ntiddemu totya akunyumiza ekiboozi akikunyumiza ngaani yatuukira waani yakikola atya bamuzizza batya bibuulize gatya gayinza okuba maalo ne bakuza the mistakes maybe the mistakes wootuukidde ani akutegeerera ani abikugamba kati nina deportation gye nasomyeko nasese n'okuseka omwana yali mu Buwalabu alayika bambi yali akola gino emirimu egyaffe gye babayita baane bakadaama alabika yali omu ku something like that
okuva ebuwalabu bambi najja kati bwajja yatuukira ku shelter ne bamuguza ekiboozi awo. Nze shelter ngimanyi naye ginyonyola atagimanyi. Shelter kibanga kisulo abasaba empapula gye babeera. Abakitegera bulungi. Dormitory. Nasangayo bali omanyi tebabulamu bakagezi munnyo. Namuganze emboozi nziina n'agimuwa nuza ne bakyusa amannya na myaka biki omwana n'agiwaayo n'ewaloya ne yeerabira nti mu passport ye mwalimu visa gye yakolako eyo oba yali kati oba yali lidda wa Saudi oba biki ebyo. Kati bwatuuka ali judge n'amugamba wano olaga nti wali waddukira Masaka nga bakubonyamanya ngayagala kukwata naye ate visa yiino zino ennaku z'omwezi tewali mu ggwanga. Nkategedde. Olwedde oba olimba. Ennaku z'omwezi z'ogamba ze bakubonyabonyezaako. Visa eri enkadde erimu. Stamp. Oba yamugobera ku visa yabo omanyi bamanyi okukola abakukolera travel history. Abakolera travel history bamanyi okuteekamu bu stamp obwo balabe nti watamba kuba baba bakupackaging ogenda ebulaya wetaaga travel history. Kati ye teyatunula na mukatabo omugezi yamutegeerera. Kati lwaki njagala nnyo okumanya be babazza batya. Lwaki babazza? Bali ne baani abategeerera babeerawo. Ffe tuyingira buyingizi. Anti kati omanyi ffe batubamanyi otugamba nga tuva eno bwo tukabo tukisaawe weweeyo kati n'otuuka awo ebintu tobimanyi kati ffe ababimanyi lwaki oba totukubira ku simu n'otubuuza nabateerawo n'omukutu mulamba kiva ebulaya visa tips tebagendayo baŋŋamba n'abantu abajuza paperwork amugwalo license gye balina okuba nayo. Kyova olaba visa ezimu baazisazaamu zezo visa ze basazaamu nga bakugamba wakozesa agent nga bakuwa visa ya myaka 10 ne bagisazaamu. Nina abaana bemmanyi batuuka ku kisaawe nga visa nsazeemu nga bagisazaamu nga bagamba wakozesa agent. Ekyo kituufu bakizuula kubanga agent akozesa bw'aba asasula engeri gye baba bakwatamu ensasulamu eya visa fees bagisasulira ku visa card eya banka. Omwana omanyi omuntu ayagala okugenda ebulaayo oba abeera desperate. Nina abantu abampereza voice note, Mama Pitmofu ninawo milioni zange 3 njagala genda Canada ontwale. Already aziŋŋambye like bw'owulira statement eyo how tempting is it. Kati mulimu abantu nga oli waba amukolera ku paperwork ye tafaayo teyengeginga. Oli n'akozesa email ye n'akozesa kugamba amupangira n'akozesa email ye n'akozesa computer ye n'akozesa credit card ye naye nga credit card ye yejjuliza abantu 15 ku 2 namcreatingira email address gy'atalinako password ne bamusindikira zi email twalabye kino oli lwalikeberayo okusinziira ku bwepizebwa okuba muli bangi biki babikwata. So ekyo kyali kituufu ebyaba agent babi linnyamu. So manya nti agent gwe nina mutuufu nina buuza ki kubanga baŋŋamba waliwo certificate gy'alina okuba nayo. Alina okuba ng'ali legally ng'ali immigration consultant ng'ali certified by the embassy oba by the Canadian government. Kitegeeza gundi bagisoma. Yes, ng'ali licensed oba immigration lawyer. Ne wano mwinawo ba immigration lawyer kubanga ne Uganda ina immigration. Yeah, you have immigration lawyers. Asobola okusainingirako nti yakujuliza. Kuba amanyi kyako. Kuba wali ku end bakubuza gwe wejjuliza ye oba nedda. Bw'ogamba ye kiba kitegeeza gw'ogituddeko no typinga. Kitegeeza ebibuuzo byonna n'osobola bidde. Gw'obyeziddemu tewali akutegeeredde kye baba baagala okuzuula. Bw'ogamba nedda nga bakubuza ani akujuliza amannya ge buli kimu baba baagala okumanya akkirizibwa okutegeerera mu eyo like kyekyasazisaamu abantu alina license naye abakola paperwork ya wano abasinga bakozesa tour and travels zendaba. Tour and travels tezirina license. Kyemanyi zibana license no government gyegaba okusaliza abantu ticket kutambuza abantu kukola ki abasinga kyemanyi zibalina visa license certificates. Kyemanyi company ntono nnyo
ewaffe olina kubeera immigration consultant, immigration lawyer, webityo. Esi mukasya kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Ekitegeeza singa ntuuka ku airport, manya singa ntuuka ku immigration ye Canada nga banzijuliza ng'eyanzijuliza ali certified by the Canadian government, we bambuuza gwe wajjuza ebintu bino wali mu forms baba bamulaba kubanga wali aba yatekako ne stamp ye ne address ye kuziri form ng'osaba visa wabijuliza. So obulabe bwoyolekedde okukozesa kayiwa ku mutaasa bwebwo. Abaana ba wano bayiye bye babisalira dda amagezi naawe Alan. Ebyo babisalira dda amagezi engeri omuzungu gye yabawamu. Webali nga asobola ogikola ne batakitegeera nti yakikoze. Naye kaakati waliwo kano kate kanaka kafulumye ke baatugambye. Bw'oba olina visa nga ya myaka 10 nga tonnatambula bagenda gisazaamu. Wakawulidde kaako? Ebintu ebyo kyemmanyi ekiri legal. Omanyi olina okubeerako ne websites z'osoma eziri legal. Bagambye bagyewo okugaba emyaka 10. Luli Canada obadde osaba ku conference ne bakuwa 10 years oba emyaka gyonna egiri mu katabo. Immigration yakikyusizza. Kati egenda kugaba myezi 3 ku myezi 6. But ekintu ekyo kyavudde nti abaana bonna abazze bafuna visa ne beewaayo nga bw'ogambye. Bawaayo obutabo nga buli mu visa za myaka 10. Kati government eba yakuweera ki emyaka 10? Really? Bonna abasinga batambula nga babawadde emyaka 18. So buli kintu Canada kyekola weebuze kyavudde ku ki? What is the cause? Canada gye tubali tumanyiyo kikola. What is the cause? Kiki ekikireese? Okitegedde? Kiki ekigireese? Lwaki bakikoze bwe batyo? Kati bagambye nti Canada bakuttemu kubanga bakwata basazaamu visas nyingi. By the way bazisazaamu bazi recording nga visa ogirina mu katabo naye nga bagisazizaamu dda. Abantu babasinkana emails abamu tebaziraba n'atuuka ku site ne bamugamba tusobola kulinnya nnyonyi visa bagisazaamu nyingi nnyo. Basazaamu visas nyingi nga bazizudde nti ba agents be bazijjuza. But weebuze ebintu ebyo biva ku ki? Biva ku ki? Aba abasooseyo mu kubo byayogera wali byatuuseyo be baboonoonera. Okitegeera? Kati system nobera sagala kwogera ku bantu Alan ndeka muna. Naye kyoyogera kituufu. Kyoyogera kituufu abasooka be baatwonoonera. Okitegeera? Pakati bangi beewaayo bali myaka 5. Naye nga kye balina okukola kubanga y'ensonga lwaki bagoba visa. Aye toyinza munenya. Tosobola munenya naye anoonya life. Naffe ffennyini bwetyo bwe twasigala. Tosobola kunenya munno nange empapula nazifuna mu kiboozi. Kugamba ebintu bino ebya visa toyina g'osobola kunenya. Kyovola ngamba abantu visa mukisa. Kitegedde visa mukisa. So kitegeeza osobola okubeera ne Kampala ng'olina ka visa ko ka myaka 10 ng'olowooza oli safe oli beera nga bikaseera okebera ku email. Kubanga ba revisitinze applications ezo. Kati bwemba ng'eyanzijuliza twayawukana bubi nga email yagisigaza. Nga email awo ojja tuuka ku site nga visa teriiyo. Awo nga toyina password toyina login zo awo yafa. Awo bw'oba olina visa making sure osobola okuyingira mu account yo okyuse email okyuse buli kimu kubanga bwe bagisazaamu bakusindikira ebbaluwa. Is it advisable okutambulirawo? Bw'oba obala naye kankubuuze Alan, bw'oba wafuna visa ng'obala genda ku bomba lwaki oba okyaliwa? Like neewunya n'okwewunya abaziina lwaki? Tunda kyotunda ogende kubanga y'ensonga lwaki wafuna visa lwaki oba ogiina. Mpozi bano
ba business people oba ba luxurious bangenda yo kukyala lwaki obo ina visa nga totambulanga soko kingambe ogifuna n'ogamba kati kastanjifunye eza air ticket kanzinonye mpola mpola kubanga miliyoni nga 8 awo kati byatabuseemu kati dduka okujjako ng'oyinamu nti obadde eri ogenda kukyala bukyazi bwe obadde ogenda kusigala dduka va wano tambula genda ojja kuba weetoololawo bakubba ekiro kitwala omunaku nti visa bagisazeemu genda weewole otuuka eri oggyeko essimu onagizzaako nga wayise omwaka onaamunnyonnyola bwe batalinnye bodaboda wama genda woba ogenda kunoonya future bambi genda naye bw'oba wagifuna nga wakolamu nga wali oyagala kujja tulabako bulabi sawa yonna basobola ogisazaamu wage eziyimiridde zitya so far right now tuli ku 17 per hour eza Canada seza America 17 per hour $17 ziri mu sente meka atandikirwako 17 gundi Canadian dollar ze sente meka per hour kubanga nadde njagala twala mu Manakitende mama Nakitende mwagala nnyo ali awo oli mu kukyusa ssente obiba oyagala bibala abalamu emitwalo 4,300 buli ssaawa buli ssaawa okola emitwalo 4,300 times ngamo emitwalo 4,300 emirundi 8 ze sente meka hours ziba za 8 oba 12 8 hours kanteke ku yaffe abanaku we yaffe abanaku tuba tulina kuba 12 tusobole ozimba amangu apartment eya 12 12 hours ate wagenze kuba kye ate ovayo ku ssaawa 8 oba mulamu emitwalo 5 olunaku now olunaku 5 mugumu kati zi timing ennaku 7 oba towumuddemu Sunday to Sunday times 7 ze milioni 3 a week kati kozi mubadde musala bigambo kimbuki biki byembadde musala mbuteri sente mbuki wabingambye mbuti batugamba mbuki mbuteri sente kati zino sente wanongo okola milioni 5 kati zino sente omwana wabazikola nga akyali mu kiyumba mu shelter kiba kitegeeza mu shelter bakuwa breakfast lunch and dinner but this is for 1 week ng'olina permit ng'olina work permit nga toli eno wansi mu mmeeza buli omu alina work permit okujjako nga teyeewaayo oba bakukkiriza oba tebakukkiriza kasawe waayo ofuna work permit mu wiiki emu kati kantaye muzinge omwezi gubamu ekisimeka 4 nze milioni 14 n'ekitundu shalifuna permit funa gundi funawo akatabo ku kaleeti tugenda Canada yagambye njagala ogende Canada ove ku bano bawala baabo tebalina kimugenda naye internet etiisa nnyo anyways milioni 14 kati bw'ojjako biwuzi biki pozi ogambye ali mu shelter kale katugamba opangisa mulo eriyo abaana nga ennaku yagimanyi katugamba opangisa ajamalamu omwaka ali anywa gumu gwokka oli n'asavinga akasente abantu baganidde mu kiyumba nze ndeka baguliddeyo n'amamotoka apaakinga mmotoka ndeka nga talina gy'alaga ne wooyogera oti oli nga taba mu shelter sya kutidde kati mu shelter bakusasulira emmere tebakusasa oba ku government bakuwa breakfast lunch and dinner tebiriiko due expiry date obeera paka kuwulira bubi babeera bagamba mufulume munoonye amayumba of course obeera ne case wakawo wefula agenza ofuuka nedda n'okomawo ng'omusirikale obeera ne case wakawo ng'onoonya ne weefuula anoonya naye nga tonnafuna naye abaana bafuna amayumba no sharing nga musobola okufuna ennyumba ne mu sharing nga ne mwekolera bed space by the way I don't know lwaki abantu bagaanira mu shelter ene waka akasente ennyumba y'okusharing milioni zo 14 n'ekitundu tozikwatako nga tozikwatako naye nga tolina ssimu mu myezi 3 era lwakiri okwatako ez'essimu kubanga essimu kwe bakufunira okukuwa emirimu mu myezi 3 5 awo emunyonyomba nafunye eddawo ensasulako hafu
nga weerumiza nnyo Alan ng'ojja kuba essimu yo ng'oteekako era ng'ebyawana ebya pay as you go. Njagala okyawuliremu abantu nga tojja genda ogule engatto zino z'oyambadde zino zenkulabyemu olwaleero. Kuba kati ezo sente ozibaze nga ky'olina okuggyako ennyo tugambe ebbiru ya simu ya $3 nga 340. Ogambye kwerumya si bwe kiri? Gole Kadama n'amala asala n'ava wali e Saudi. Mutazitoolako. Lwadde ez'akaviiri. Olaba nkugambye. Boogera ate microphone oba ati yakukamu eti. Nkugambye. Olaba Kadama abeera mu kiyumba e Dubai. Abasibye kashaliya naye wano obeera weetaayo akaviiri. Bamuwaddira mu 1,200. Ye $1,200,000 kati olwo omwana ayingidde Canada omwezi obwezi afuna eri waliyo obulamu obuli eri bikusaaliza nogala kirika ngende nkole ku njala otandika okuyiga nogamba kankole ku njala nange kanneewe kubanga obeera free buli wamu oba osobola okugendawo kati nze ndeeta abayimbi abaana abapya be basinga otuwagira era tuteekawo neddiru nti abapya ekivulu ekiba kibadde kyankaaga bo ba $3 half price kuba bo tebalina nnugu tebamanyi fights zaffe bimanyi bye twekuba ebikonde baagala kusanyuka ekikono kiri e Canada ombe ebivulu bannange kati ng'omwana alina okugyako mu kivulu alina okugulayo akateeteeyi otuuka nno Stan Nakema nga twaleese wano Spice Diana ano nga twamuleese osaaga ne Canada erimu Abannayuganda nga bameka bangi tuweze mwezi omutwalo tusukka namu Abannayuganda n'ebiri muwera tusukka namu kati wemba musokkamu lwaki ekivulu kibamu abantu 3 ate ne mwewaana nti kiba kikoze kubanga omuntu okwefiiriza tubaze sente mmeka shift $1,14,000 nedda shift eya hours 12 neyefiiriza sente zeezo $3,000,000 najja mu kivulu kyo ng'ate ogenda musasuza anywe n'omwenge aba akwagala nnyo shift yereeta obuzibu nti oba olina okwewaana neyeefiiriza shift ye era nze bannange abawagizi bange bambi ab'e Canada mwebale kumpagira linnya likyali waggulu buli mukolo gwenkola Mukama akyanga bangamba bakwesiga Mukama akyangabiridde kebere conference mujja kabibere bivulu omuntu okwefiiriza shift ye sente zeezo 10 ekitone nnyo abajja kusasanyako 10 ku 15 10 gye emitwalo nga 26 yes aba akwagala nnyo awo we wava obuzibu numbers ne zitawera then ekira kisinzira kiki obaleetedde bannange kisinzira ku biki ate namwe abategesi bo bivulu ku buzibu tuli ku buzibu ate kati baba 2025 mugenda tuwulira buli omu ategeka kati obimanyi ala naye weebuza omwana yakajja asonzeewo miliyoni ze 10 aga nange ogujja kanyine buli omu abaleeta conference buli omu abikola ne mugenda kukola muteja conference nga buli omu akola nga nyingi asobola narasobola buli omu akola conference tolowooza nti zinazo zigize ku kya visa okola ki okuleeta obuzibu ku visa nga bangi abakola conference ono akozeeyo okutunda ebinyeebwa simanyi ate ngenda kubayigiriza engeri gye basiikamu ebinyeebwa n'obitunda no mu Canada ebya Africa kakati oli akoze kino oli abaana mukoze conference e Canada zokisawe natuka n'entya okulunda enkoko e Canada okulunda enkoko eŋŋanda e Canada banna nzalwa yaŋŋamba yankwanga tulina conference tuyigiriza Abannayuganda okulunda enkoko e Canada eŋŋanda neŋŋamba n'abasaba $1 mmeka alaniranga conference ne mugana nedde sigenda giranga oba oli awo omulala n'awanuka eri tuleeta empafu tuyigiriza abazungu okulya empafu ekituufu kiri nti conference zange zenkoze bwe mba nkola conference nsooka nnyo okulowooza ku ani agenda ogikoleramu
kwani agenda gitambulirako content oyo anamufunisa paperwork Made in Africa International Exhibition tekiri ku Uganda yokka mulimu aba Nigeria mulimu aba Libya mulimu aba Somali mulimu aba na Kenya. It's about Africa okitegera kati ndi ku indigenous cultures bichi okitegera mba ndaba ngo omuntu paperwork ajja kola ki ajja mwangwira okumufuna okitegera oba oli wa art ojijamu oba oli wa media ojijamu oba oli wa business ojja kugamba nkola nti ne bwobanga gwe ojja eri onosobola okufuna yakatale immigration officer anasobola okuwa visa. That is number one. Nze njogeranga ku conference eyange nze wemba nkikoze ate making sure nti abantu bagifunyemu. Kati Alan nze omwaka ogwedde natwala Haji Bakaluba yakyusa obulamu bw'abantu. Gwotwalira Haji Bakaluba yakyusa obulamu bw'abantu. Okitegeera ng'obala. Yes, yakyusa obulamu bw'abantu. Okitegeera eyo conference yali y'amaanyi nnyo ku HIV and AIDS naleeta omukyala nga ayina ekitongole kyo wano ng'abadde n'akawuka ka HIV AIDS okumala emyaka 2 n'ekitongole we kiri wano yayogera naawe abantu testimony n'agamba lulinga AIDS kivumo katekyali kwegamba ebintu byenkola making sure nti gwe ajja kijasobola okuweesa visa n'oli ali eri mu diaspora akifunamu. Like that's the only thing. Kubanga ntambuza abantu kyekitufu Alan nze sigenda kwewana bantu bangi abafunye visa mu conferences zange okuva lina tani kozikola. I have a 7 years experience. Kyo nkimanyi. You know bantu batinako obukakafu bwe ntuuka ku muyimbi I have to make sure abantu bayine nyonte eri. Nikali bannayuganda simalaga agamba nti kati Uganda balina tebatandike era abayimbi babaleese tulabyeko abayimbi be baleeta abantu ne babazira ne batabala okusala bu video okusala mwe bannayuganda bazibu oli agenda mu immigration n'agamba oyo agambye yasinga obbaleeta tekirina buzibu kubanga nze mpa munnayuganda munnange omukisa nange nayita mu conference ya muntu ogende Canada tekirina amusitaani oli waba wasazeewo naye mukama ono tekirina amusitaani nze conference zaali zantama bannaaye onoonya conference zuula omulamu ate ono tuyigiza abannayuganda okukola emiguwa ku Bulaaya n'ogamba omugwa gugenda siba mbuzi kikubula omugwa gugenda ku kale ngogamba ogattagattako omanyize sikyalangalanga buli conference naye otandika okugattagatta nga buli akola conference nga tozitegeera. No, nze abantu bendeese they've really made difference in Uganda and there. Haji Bakaluba natwalako Simon Sekayo mmanya atero tubuulirire nnyo ow'okubulanga emmengo oyo owa BBS. Yes, owa BBS okitegedde like later abantu nga abantu abali mu diaspora bagenda kola babeetaaga omugenzi Haji Muzata mukama mumuze mirembe. Yes, like oleeta abantu abagenda okukyusa obulamu bw'abantu okitegeera kyenkugamba. So I host people that we matter really, yeah nga naffe abali ku kyeyo mubeetaaga tubeetaaga n'ogamba nti abantu beetaaga Faida Nakazibwe n'omusitula n'omutwala byebyo nno. Alan Cruz twetaaga comedy wo tumwagala twagala tukulabeko live ku stage ma Brighton ne mama na kitende mujjaffa ate lwaki njaffe nseko tugenda fenseko nakolako comedy natwalako Madrata Nchito bene bali na kikubuuza lwaki ba comedian tembawo opportunity natwala Madrata Maula na Ndweni we bali Mary Hart comedy we bali tunulya comedy store yonna bali muli abana bali talented naye nze simanyi lwaki ba promoter bebula abatunulya balowooza abayimbi ekintu ekyo kyanchallenginga guno mwaka gwe tulimu mu summer time awo mu July nakola ekintu nendowooza kinavayo tekiiveeyo nakola Chop Life eyashira Gashumba wagiraba yali mada abaana bajja mushira Gashumba naye nga si muyimbi so talents endala zitandise okubanga ninawe wabadde Dubai ennaku zino otambula lwa comedy kati njagala nkyayagala okutambula katabo tekannagira bulungi otambudde lwa comedy kati ebintu bikyusa wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa
tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. naye kati Canada tewanajja ba comedians. ensi yali ewelkamize ba comedians yali America eyo. Nga Muhaji simanyi ngeje yali akikolamu naye ng'olaba Madrat bayingira abaani. Aba comedians abenja ba mariachi nga bagenda. Ne kati ate ndaba kigwama. Do you think ebula yo comedy abanyumira? Mwe tutambuliza shift. By the way, Bulaya tulaba nnyo YouTube ne TikTok. Byeizo TV zaffe. Za TV zaffe. Sajanga asumagidde. Malasho jiwavuyiza. Simu negwa. Malasho jiwavuyiza gy'abantu bajja kujja ku katikati. So anyway, soko tubulye kukiri ku katikati. Kansooke mbaga. Omusomo guno guli gutya era guba gutya. Kubanza nabakola time abajja ne bafuna bambi. Omusomo nteekawo knowledge awareness tugenda kwogera ku update ebintu bingi nnyo ebigambibwa ku Canada bazza abantu tebakyagaba visa biki so tugenda ku enlightinga ku bantu embeera lwaki embeera weeri lwaki weebiri tugenda beera ku katikati January 11 okuyingira kwa bwerere tutandika ssaawa 4 mpaka ssaawa 10 bwe banaabanga ebibuzo si bingi nnyo okay then of course ngenda kwogera ku conference zange ebintu bya mpanku wemba wa magezi nenange mba nino kubanga mpisaawo kikyensinga okwagala ndi mutegesi wa conference buli lwenva ku shoyo abantu bankubira mama Pitmofu tutwala Bulaya alani yatugambye twala abantu Bulaya sitwala abantu Bulaya mukitegedde ono mami wange nze bwe munda bayo temugamba nti atala nkuzwa ono mama wange mutegesi wa conference n'ebivulu oba abayimbi oba bikibwe ebityo naye mu conference yange bwoba we registerinze mu conference eyange kubanga nze tegerera sitegerera z'abalala nkuwa ku magezi ku bya paperwork ani ayinza okuyambako obikoze otya otambudde otya naye ate era njagala okugamba nti bw'otafuna visa bambi tompita mu fere kubanga sina connections ku Canadian Embassy wabula emyaka 7 ku 8 byenkimazeemu mbinamu experience eyambyeko abantu ab'enjawulo n'osobola okuba nti okola ki nti ofuna visa naye sinze njigaba visa mki mukisa kati conference yange ya May egenda kubeerawo mu May 2025 naku z'omwezi 16 May 2025 awo May ngenda kuba maze ebintu byange byonna okutunda ettaka lyange enaku z'omwezi 16 ne 17 naye bw'oba wakujja mu May nga ye plan yo kano ke kaseera akatuufu ak'okusabiramu visa apply now okwewandiisa nabagondezaamu nze baneesina mikwano giwandiika abantu tonsindikira sente ku mobile money genda ku Post Bank wali ku Nkuruma Road mu Summit Banking bagiyita Summit Banking Diaspora Desk batuteerawo desk obagambo genda mu wange yalinga awo nga iflo bannange naye kati waliwo omukyala bamuyita Barbara waliwo n'omulala bamuyita Annette osasula $300 mwataano eza America bw'oba oyagala mudaala ng'olina bu crafts kakati baba ne wano oli wa real estate olina by'osobola otutunza mu diaspora bantunda mataka banzimbira abantu bampangisa mmotoka z'aba tourists ogwo mudaala gwa $650 genda wewandiisa bw'omala okwewandiisa nkuweereze invitation letter okwewandiisa ogenda na photocopy ya passport ne email ye entuufu invitation egira mu email nkuweereze invitation tusabe visa tukkirize Katonda ofune visa visa etwala ennaku zino emyezi 2 ku 3 naye abaana abasooka okwapulayinga kuba natandika okulanga ekintu kino mu November abamu kati ennaku zino bitwala na less than a month kuba kati buli muntu ali mu kutiitiira because kati abasaba si bangi nnyo okitegeera mulimu abaana nga mulimu abantu bali bold they are risk takers olaba
covid bwe yalinga wali nagamba nga abantu musabe visa nga abantu bagana nayo mukazi yo mufere kati ensi bagiggala biki ali mugamba abantu basabe visa okitegeera covid bwe yagwa wati nga tumaze okufa zezo visa ze bagabanga wayiseewo n'omwaka abaana ne bava buli wabeera wakacyankalano zino ensi katugenda mu kulonda 2025 government evuddeko yagaba nnyo visa kati aba opposition balina okukikuba nti bawa nnyo baki ba migrants ebyakalulu obimanyi nga bw'olaba Trump bwagamba ngenda batika ngenda bazzaayo kubanga yali anoonya kalulu kati mulinde ayingire tulabe kyagenda okukola omanye ebintu bibeerawo kunoonya akalulu mayinza okukolera ekyamagero ne weewoonya so omusomo gwe tusookamu bw'oba oli mwetegevu ng'empapula ze zirina ezisaba visa tuwandiika invitation to registration eri open bw'oba ogenda mu May kano ke kaseera akatuufu ak'okusaba visa mpaka end of January mu January nga 11th ngenda kwongera okunnyonnyola abakyabulamu kati kambuuze na-applyinga oba sa-applyingira mu conferences zo nina conference y'omuntu gye na-applyingiramu ne bannyima oba ne batanyima ne nenkowa okulina nenzijjayo nziramu okusayo biometrics biometrics toziddamu oddamu buze application with a new purpose of travel oba weetaaga invitation empya bwe baba okumma kwa mirundi ebiri waliwo okuma ne bagamba tetuli satisfied ekyo ki generated letter kye babawa oba batandika n'okuteekako mbu toyina family in Canada you don't have enough financial biki ekyo ekipapula kibeera automatic nga bakummi but olusi si yebeera ensonga ddala lwaki bakummi bwe baba bakummye bumi osobola okuddamu n'osaba bangi babamye emirundi 4 5 6 ne baddamu ne basaba bwe baba bakummira ku gundi yange ng'olina obukakafu bwa lisiiti na buli kimu natandise obbawa discount siddamu kusabanga bano abapya ze mbasaba kubanga bambi oba oddamu kukola ki gezaako noonyaako so oba wajjayo bujja era ne bw'oba wajjayo bujja kasobera ne proof nti wasasula mu post bank kuba nze sikwata anti ngamba nga si yiyo nenga ne walawe na applying nga ne mbikoowa ngamba abanindisiza nnyo nze nja kuwa nnyo invitation because all what you need is an invitation. Onyambako okundagirira omuntu anakola kuwa. Yes. Okay. Wabwerere. Yeah. Nkutidde. Aliko invitation. Nkutidde application ya Canada okimanyi ya 2 hours. Omwana atula naye ku computer for over 2 hours. Omanye ebibuzo byino okuddamu. Omanye okuploading ebyo ebintu. Omwana aba ayagala facilitation. Aba ayagala yakasente. Ne kati gwe ebyo bwe mbanze ngendo bikola biba kulinnya lyange. Ebibyo nabagambye ono maama wange kakati mumuyinza okundaba ne mulowooza nti sebeera ku account yange ne bamama nakiti nali mututekka ne banayi ne mutwale Canada bannange kyekiroto kyange nno kumutwala Canada mulambuze Canadian Prairies munaatuukayo manyi kyeziri sizirabangako emyaka 2 gimaze mu Canada ne I swear tulaba Canadian nange nebuzo wangu ki mu Canada nalaba ku CN Tower Lake Ontario Lake bichi byabye twasomanga nina ebitonotono bye nalaba Manitoba natuka bannange liyo buno omwenzi jukira mu geography Saskatchewan ne batukubisako kagundi ekitete Chogamba otuke Canada yewe n'olemo kula Canadian Prairies waliwo omukwano gwange ansaba maple syrup nkutumiddeko nnyo Collins owakukiva Bulaya WhatsApp group ye buli Rwanda mama Pitmoff maple syrup bampere ku namba yo eye Canada eya wano zombi zimpa kuba era zonna njaziwandiika zero jaziwandiikawo eye Uganda eri 0750 87 45 00 0750 87 45 00 eye Canada otekako ka +1 647 713 1441 +1 647 713 1441 tebabafera ku TikTok ndiko nga mama Pitmoff ku YouTube ndiko nga Kivaye Bulaya visa tips ku Facebook ndiko nga mama Pitmoff eri verified yeah ndoza byebye binkwatako kati akasemba
webale nnyo webalire ddala kumpa mukisa kunkyaza bambi nno buli wenzi gy'ompa omukisa alhamdulillah nenjogerako nange oluusi mba njagala kuba luseke mpozi n'ekirala bambi bwe kiba ekirooto kyo nga kyakujja Canada tojja information yo ku mutimbagano like I would say 60% ebe ejubisaamu ebe enoonya likes so tekumalamu nnyo maanyi funa ekituufu okuva ku ground kyenyinza okugamba oba genda ku websites ze Canada eza gavumenti omanye ekituufu naye Canada tebagiggalanga visa bakyazisaba batugamba baggalawo ate Canada tebasobola kuwa abantu Canada gusigunene baagala bantu nze nga Canada esinga n'America ate Canada eyimiriddewo ku ffe ba migrants ffe tukola emirimu egya wansi ffe tukola mu family ffe tukola like ffe tukola ebintu bannannyini nsi bye batayagala kukola Canada obulamu bukyuka tebasobola tukoowa tebasobola kumala gatugoba bwe batyo so omukisa ogw'okufuna visa gukyaliwo va mu kutiitira kozesa emikisa gy'ekyogero kya maamawo va ku pokopoko w'abantu naye nga bwenzije Canada obulamu bukyuka obulamu bujja kukyuka bw'oba ng'otuukidde mu mikono emituufu mu bantu abatuufu Mr. Kize tukoze ffe abayingidde eyo z'olabyeko bakasangwawo freshers bakasa nodda mu ntalo z'abakasangwawo tulinganga we tubeera wano mbalaba ne mama Nakitembe ng'olina olugambo lw'okola ku bantu ng'oli so serious mukazi gwe olina olugambo n'oyogera ebintu kati gwe kimanyi nze mmaze emyaka 2 e Canada kati ddala ogenda kunsanga nga sina gwe nali nvumyeko nga sina gwe nali amanja nga sina gwe nali mwina omuntu bwammweyo nga sina ampayiriza ndi muwala mulungi nga sina yampayiriza mboba nayagala ku muntu oba ku biki siri Katonda nange eriye waka nawe nogamba kati gwe boddamu enze entalo mpalaniraako waliyo nno n'aba media abamu babagamba ye gwe lwaki oli wanjawulo nze ndi wanjawulo kubanga bembeera nabo wali aba media abamu bagamba oyo tomutunuzanga mu kamera ojja kuba owedde oba omukolo gw'oyo togukwata nga baveno nga bamedia oyo tomukolera oba biki oyo biki okitegeera kati gwe wobanga oli munnamawulire emikolo gyo sitana gira ku social media kati gwe wobanga oli munnamawulire bw'ojje Canada ffenna tukolere kubanga gwe oli mukozi wa ssente oli UN beera UN ffenna tukolere ekirala Bulaaya tutabuse nnyo olwa political grounds nindo obukulembeze bwe bulikyuka tuddemu tutereere tuddeyo giri emirembe gye twayina bayinza okera ku makya ne bakugamba oyo wa yero n'obutwabuyina ne bakikussaako nga tebalina bukakafu okitegeera ne bakuteekako embeera temugenda mu kivulu kyoyo yes naye lwaki okusanyuka okubanga eri tufuna ennaku nnyingi lwaki kujjamu politics beera nti ategesa atya atuwa ekitiibwa nga bakasitoma atuleetedde ebirungi ngenda kufunayo essanyu of course tulina okwekuba ne bapromota baano beekuba ba Abitex bikibakete beekuba beeruma ne bagenda ewasale nayo ne beekubirayo ne babujjayo ne bagenda ewamuzeeyi ebyo bibeeramu ebya ssente feri teri bya ssente nti bye bituwa beekuba nti kati nina bemumanyi nti bategese ekivulu ku lunaku lwe lumu ne batandika okukolawo obustaging awo ebintu okuba ekivulu kyoli biveeno ne bijja eyo wano weebiri anti kati abaana baabwe abamu be bakozesa wano bwe bajja eyo be spreadinga gospel empisa embi ziva wano ne ziri nnyo ne zigenda paka e Bulaaya kati ne zituuka mu bali ab'emitima emigonvu nuli nagenda gaga azanya kino kikube bwe bati bambi temukuba bivulu omuyimbi wulira ffe mutusaasire bambi kati njogera ku lw'aba promoters ffenna abategeka bambi omuyimbi oba omutaddemu visa oba omutaddemu tiketi oba omutaddemu awo okusula byokulya kati bambi bw'okuba ekivulu kya muno ne batajja first of all n'omuyimbi yennyini oba omumazeeko akatale bambi okitegeera nange oba onkosezza ebyawana at least muwera muli bangi naye eri tuli batono ffenna tuli kukuba ebamu
kachiko yagala abayimbi bakyuseemu nga kabalumya abapromota mwe abakolera ebulaayi eyo koga nti abayimbi bamwe singa batuyambako ne bakyusa kino omuyimbi abayimbi mutuyambe tambula wekka ako buli omu nga kamuluma kubanga tiketi ebbiri mu butuufu zitutuulamu Sente omuntu tezivaayo. okuleeta obulesi USB n'agiteeka mu kompyuta oyimbe ku CD mutusaasire banaye nze teyali kati agenda kuddamu kukkiriza mutwala alanyonziza nedda batuli omu akikomplain ab'e Dubai bakomplaininga ab'e London bamanager ab'e Germany basigale. ab'e Netherlands bonna bamaneja basigale tambula omu ne bamaneja babakozeera bakoleredde brand ezo ssebo gwewojagalira abagikoleredde gwe tukawo wojagalira ogirabanga kati naye bambi kabasobola ofuna omulyango ako nga kalogene spice nga manager Roger taliiko wagwe mateeka alina okugirako kati muyimbi kyomulala omulungi gwosobola okutana ne Juliana nga talina manager eriyo brands ezimu ng'oziraba n'ogamba kati lwaki wakimbuuziza bagenda gaana okuddamu batwala naye fresh kid tujja muteeka kajje ate oyo kid papa wabajja oyo kid alina okutambula papa wabajja tujja fresh dali tujja mugamba manyi papa misa kyagenda anaagenda naye anange waliwo n'akaana akarapinga liri pazo yajje yekka neka ne lipazo nayinza okugambwa liri pazo ajja yekka Baskatera ajja yekka nze manager mufunira visa ne tutegeeragana kitegeerekeko ekyo tuteesa kale batugondezeemu oba si kyo omuyimbi waleme kutambula bizinensi bw'oba ojja kakulu ako kubanga naalyagadde ntambule mama nakitende ganange enfiseeko ne Jose gwe mmanyi nti ajja kubomba olebe kubanga olina owa kamera mwekwate oyo Jose ankubirawo akaama mukama wange tutuuse kokutuka tutuuse naye olowooza nyinza okuddayo naye nze I prefer someone ansiibula than someone ayita emmanju kuba embeera ngimanyi naye kati musajja wange ayinza okudda eyo mwana wa muloodi maama atuuka eyo Stuart n'amugamba olagawa Stuart yasooka omugamba olagawa nga vibe zikutte wali Planned Kid Stuart si Planned Kid bagenda okugoba ku papazi bannange musule bulungi wamma musule bulungi naye nga twesangeyo katikati ku katikati ng'ennaku z'omwezi 11 January okuyingira kwa bwereere mbwettanire nnyo n'okwewandiisa mu Made in Africa International Exhibition kale enamba zezo ziri wansi awo zoba okubako Alan Cruz gemanya Cruise Exclusive gwe mukutu saagala kusukka kwa lunaku lwaleero nkoze ne Jose Extra Sharifu Hogani Deki timu ebeera nene nnyo oba tusaako bye mulaba eyo ne bibanyumira so sikola bwomu sibe bulungi mweraba nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya esimu kasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'essizona mu Uganda
balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo, ate nga balina ne sina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall, edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawewera ng'aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo, tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision.